po jako akawuwo naffe bwe tulina okuzimba mu mitima gyaffe n'emyoyo gyaffe. Meya wa municipali y'e Mukono George Fred Kajimu asinzidde mu kusaba ku kanisa y'abalokole ya Mount Lebanon Mukame n'asaba abantu okweyisa obulungi nga batuukiriza ebyo ebatwala mu masinzizo kubanga bangi obulokole babulaga kungulu naye ng'emitima gyabwe myerere. Obukkiriza obulina wano naye obulina bweyokera n'ebikolwa byo nti tosula na bisaaniiko mu kkubo kubanga golaga ekyokulabirako ekirungi obisuulayo nebireeta endwadde nebirwaza n'abalala oba tulaze ekyo kyolina okubeera. Ono ategeeza nti obatandika okusabira ekibuga batandise okulaba enkyukakyuka wamu n'ebyamagero ng'okusaddaaka n'ettemu ebigenze bikendeerera ddala. Byeraga bwerazi obusamize bukendedde okusaddaaka kukendedde obutemu bukendedde ate katugamirizi getizikyaze wano. Wabula abakuutidde obutamala gasaasaanya kasasiro obuli wabasanze bakuume ekibuga nga kiyonjo balage n'okukkiriza kwabwe nga tekukosa balala. Ngenda basaba ekintu kimu nga meeya waffe tulage ekintu ekyenjawulo obukkiriza nkusaba ekibuga kyo kikuume nga kiyonjo. Oluvannyuma meeya atemye evvuunika ery'okutandika okuyoyoota n'okuzimba ekkanisa era ng'ategeeza nga mu 2023 Mukono agenda okulinnyisibwa eddala afuuka ekibuga. N'olwekyo kitukola olwaleero kyongera okulaga bakama baffe bonna nti Mukono atuuse okubeera site. Kyokka omutandisi w'ekkanisa eno Pastor Samuel Lwandasa agumizza bannaabwe balina amakanisa okuddamu essuubi kubanga nabo batandikira mu miti. Oyinza okubanga gwe kanisa gy'olimu mukyali wansi wa muti, muli wansi mu galaji ya mmotoka, muli mu kiwempe oba muli mu kaveera, eryo essinzizo eryo newankubadde nga lya kiwempe Katonda waali. Waliwo omuzira kisagabidde ekkanisa eno emigogo gy'engatta 200 ziyambeko abaana abatalina mwasirizi nga zonna zibadde mpyatuku. Ate abayizi basabiddwa okwesiga Mukama mu buli kye bakola nga bino byogeddwa Reverend Canon Mika Bwami bw'abadde mu kusaba okwategekeddwa ku ssomero lya Kisuule Nursery and Primary School e Bukoto mu Gombola y'e Nakawa wano mu Kampala okwebaza olw'okuyita ebibuuzo by'ekyomusanvu mwaka oguwedde. Okwesiga Katonda mu byonna bye bakola nga Mukama Katonda bwe yagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kale no byonna nga batunulidde Mukama era abo abagenze mu senior mbadde mbawo obubaka tebagayaala, they should not relax. Canon Bwami ategeezezza nti kisaanye omuntu yenna okwebaza buli lw'abafunye obuwanguzi. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omuntu ateebaza amalamu amaanyi ne Katonda bw'aba ati nakyo yatukoledde ayagala nnyo okumwebaza. Omutandisi w'essomero lino ate nga mubaka akiikirira essaza ly'Ekyaddondo mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Kironde Kisuule Geoffrey agambye nti bafuna first grade 17 era n'akubiriza abayizi okukulembeza empisa mu buli gye balaga. Bakubiriza ekisooka basome nnyo, ekyokubiri babeere ba mpisa nnungi, ekyokusatu babeere bakozi baleme kweganya. Ebyokweganya ebyo tebiyamba baana, ate ekirala ne bw'osoma obulungi naye ng'empisa tolina tojja kufunamu. Akulira okubudaabuda abayizi ku Yunivasite y'e Ndejje ng'ono nno yabadde omugenyi